waffe Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Abaweereza ba Mukama neebaza Katonda olw'olunaku olwaleero olw'okumpa omukisa nate era okwogerako eri abatukuvu be. Neebaza Katonda atukumye okutuusa mu mwezi guno omupya gwe twayingiddemu ng'ennaku z'omwezi leero 2. Neebaza Katonda olw'abaweereza abateesiteesi ba programs olw'okumpa akakisa okuweerezaako ekigambo ekitukuvu eri abatukuvu ba Katonda. Neebaza Mukama olw'ebirungi by'atukoledde byonna. Amanya n'eddoboozi gw'okyali Justine. Sigenda kulandaga nnyo, tusooke tuzibiire twebaze Katonda olw'ebirungi by'atukoledde. Ayi Katonda omulungi, Katonda omwana, tukusinza tukutendereza kubanga osaanidde ogulumizibwe Mukama ekiseera kyonna. Katonda ow'ekisa tukwebaza gwe yatuyingiza mu mwezi omupya era gwe yatumazaako emyezi gyonna gye tumazeeko okutuuka olwaleero mu mwezi ogw'omwenda. Okuva mu January ogwokubiri ogwokusatu Mukama paka kati obadde wamu naffe, toganyizza omulabe Sitaani okutumalawo. Toganyizza wadde embeera ya korona ebaddewo naye Mukama otukuumye, toganyizza era kutulya. Tukwebaza olw'obugabirizi n'obuyambi n'ekisa kyonna gye tuli. Tukwebaza gw'alabidde bazadde baffe, eŋŋanda zaffe, abaana baffe. Tukwebaza gw'atukumye obumu nga famire, nga guruupu, nga chachi online. Tukwebaza olw'abategesi bonna Taata omulungi. Tukwebaza olw'abaweereza bo bonna Mukama. Nkwebaza Kitange olw'abasumba baffe Taata aba onlines bonna. Taata omwesigwa, kyenvudde nkusaba ojja otule mu masekkati gange, mu masekkati gaffe Taata. Nga nze omuntu nzigyawo Mukama ng'obeerewo. Taata akamwa kange leka kafulumye byokka ebisaanidde. Toganya omulabe Sitaani kwata ku mumwa gwange Mukama. Leka gufulumye ebyo ebisaanidde era eby'obwakatonda by'oyagala era bigende eri abantu bo. Leka ekigambo kyo kingenda okubuulira abantu bo kibeere ekitukuvu era kibeere ekirungi. Bakiganyirwemu nange nkiganyirwemu agenda okkibuulira. Taata omulungi, tuula mu kifaananyi kyange Mukama. Leka ebifuluma mu nze bibeere bibyo byokka Katonda wange. Weegulumize Mukama. Weebale Taata, weebale Katonda wange. Byonna mbikusenga mu mwana w'omu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu omulungi yeebazibwe nate. Olunaku olwaleero tugenda okwebuulira ku kigambo si kiwanvu nnyo naye nga kirimuko bagiyita bata eggumba. Simu yaffe egamba nti omwoyo ogw'obulimba. Haleluya, omwoyo ogw'obulimba. Tugenda mu ngero chapter ey'omukaaga verse olunyiriri olw'ekumi na musanvu na mwenda paka ku 2. Tugenda soma tuti nina Bayibuli ya Luganda ayina ey'Oluzungu osobola ogikwata. Tutandikiddewo. Waliwo ebigambo 6 Mukama by'akyawa, weewaawo 7 bya muzizo gy'ali. Amaaso g'amalala, olulimi olulimba, n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango, omutima oguyunja ebirowoozo ebibi, ebigere ebyanguwa ebiro okugoberera ettima, omujulirwa w'obulimba ayogera eby'obulimba, n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda. Omwana wange, okwatanga ekiragiro kya kitaawo so tolekanga tteeka lya nnyoko. Haleluya. Tuli ku mwoyo ogw'obulimba baganda bange. Emyoyo gyaffe gijjudde obulimba. Mukama agambye akyawa abajjudde obulimba, akyawa abajjudde emyoyo egy'obulimba. Agambye waliwo ebigambo 6 Mukama by'akyawa, weewaawo 7 bya mizizo gy'ali. Haleluya. N'agamba amalala.
muganda wange amalala mukama yagakyawa osobola okutandika obuweereza mu bulungi mukama n'akuwa amafuta n'osabira abantu bone bawona n'osabira abantu n'okola ebyamagero mu kyaki bannange bw'olaba otandise okukola ofunye abantu ng'otandika malala eyali asabiranga obwerere ng'otandise kusaba ssente eyali ayingiranga amangu mu kyaki otandise kulekerera abantu balala kuweereza naye nga mukama yalina ensonga lwaki yali akusimbyewo olugira ng'oseerera ng'ogwa anti oleesa amalala mukama ge yakyawa haleluya tugenze ku gundi n'agambye olulimi olulimba baganda bange tujjudde ennimi ennimba ogaana oyogera ekigambo ng'okifunya mu kamwako nga kya bulimba naye nga gwe tomanyi nti ne gw'okigamba tali kyerabira kati olw'okubanga kya bulimba gw'ogenda kukyerabira oli gwe wekigamba abeere ng'akyakijjukira lwakusisinkanya akugambe gwo nti kino ne kino ogambe yi nze nakyogera naye ng'olulimi lwo walusiiga obulimba haleluya mukama waffe yesu omulungi yeebazibwe mukama agambye ebintu bye yabikyawa mukama abikyawa engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango okugyamu embuto okutugumbula bano abatemu haleluya mukama atusaasire atusonyiwe tuyuye emisaayi ku nsi kuno egitalina musango mukama akyawa engalo ezo abantu ne batta abantu bannaabwe mukama akyawa engalo ezo emisaayi egyo giyiga girulumya katonda gimukaabya baganda bange gimukaabya awulira ennaku ku mutima ng'omusaayi gw'omwana w'omuntu guyiika nga tegulina musango bana abasaddaaka abaana abato haleluya omutima oguyunja ebirowoozo ebibi mukama agamba tolowoolerezanga birowoozo bibi okulowooza nti kangende nzibe kubanga obeera osose kirowoozaako kangende nkole kino omutima gwe gusoso kirowooza ne gukulagira okukola ekibi haleluya ebigere ebyanguwa ebiro okugobererwa ettima muganda wange ebigere by'obikuumi otya bitambulira walungi ebigere byo bikwatawa ebigere by'obikuumi otya mukwano mukama waffe yesu omulungi yeebazibwe omwoyo ogw'obulimba haleluya omujulirwa ow'obulimba ayogera eby'obulimba n'oyo asiiga okukyawagana mu booluganda muganda wange buli lw'obeera nga gwe mutabuzi mu famire mukama akyawa yogera ebituufu tabaganya ebituufu nawe ojjawo okulimba otuuka okutabaganya ab'ekika beeteme gw'osanyuke olw'obulimba bwo mukama ebintu ebyabikyawa haleluya ojulirirwa ebintu eby'obulimba by'olabirako ddala nti bino bya bulimba kuba mukama agambye omujulirwa w'obulimba ayogera eby'obulimba ojulira ekintu ky'olabirako ddala nti amazima omuntu oyo yakola ensobi omuntu yalimba omuntu yatta naye gwe n'ogamba nedda tattangako haleluya naye ng'omanye ekituufu ky'oyogerako kya bulimba haleluya haleluya mukama waffe yesu omulungi yeebazibwe mukama waffe yesu omulungi yeebazibwe baganda bange tutambudde tutya baganda bange emitima gyaffe giri gitya bijjuddemu bulimba bwereere ebigere byaffe bitambudde bitya haleluya wali oweereza bulungi wajjamu amalala wali otambudde bulungi ne katonda waleetamu amalala wali oli bulungi nnyo nga tolina buzibu ng'omuntu ajja n'omusabira
naye kati omuntu asobola nga nsabiraako omuntu wasitukira okujja okugamba nti nsabiraako bameka baaba ayiseeko oyo aba mwoyo mutukuvu aba alina obuweereza bwakutumamu naye omuntu n'akugamba nsabiraako n'obanga atalabira mesegi gwe weesula gwa naggamba olw'okuba katonda yakuwa amafuta tobaliridde nti bameka abageetaaga naye nga tebagafuna tobaliridde bameka bayiseeko nga tabagaba omuntu okugamba nti nsabirako nze nga nkiyaayaanira jasi waabwe naye omuntu n'oba ne inbox nnyingi nga buli omu ayayaana okumusaba naye nga ate oba tabeera active ku platform naawe n'omulumya halleluya ekyo nkyogeddeko bwogezi naye si kirungi tulekeraawo amalala mukama waba akuwadde amafuta mukama waba ayina mukono gwakutaddeko gukozese amalala mukama akakyawa bujja kukyenkya nga tokyagalina amafuta nga gakuvaako yogera ebyamazima bw'olimba ofunamu ki oli bw'omutta oba beetemangana nga gwobattebo baleeteddebo obuzibu ofunamu ki gw'ofuna omusango mugulu kubanga oba olimbye osaliriza Hallelujah. Sigena recording yonoza odi yendala newanvu yenyo. Praise God. Mukama waffe Yesu omulungi yeebazibwe. Ngenzeeko ku Yokaana chapter 8 verse 4. Mwe muli ba kitammwe Sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi so tiyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitammwe wa bulimba. Haleluya. Buli bw'omanya nti oli mulimba oli mwana wa Sitaani. Buli lw'omanya nti essaawa ezo olimbye manya essaawa eyo oyingidde mu Sitaani. Buli lw'omanya nti kyokoze kyonna kya bulimba. Haleluya. Nze neewala nnyo okulimba. Situukiridde nayinza olaba ne mukama wange wema yosiza fulasika mugambirawo nti njasiza era ndaba bwe mba njasiza tategedde nenjiteeka mu kasasiro aba agironye mugamba najasa naye nsaba kunsonyiwa. Haleluya. naye gwe bw'oyogera eby'obulimba ofunamu ki? Bayibuli egambye oyo ayogera eby'obulimba mwana wa Sitaani kubanga ye Sitaani ebyamazima bimukaayira. Tayagalangako bya bulimba okuva mu lubereberye byamagezi oba byamazima kubanga Sitaani akolera mu bukumpanya, Sitaani akolera mu bubbi, Sitaani akolera mu bulimba, Sitaani akolera mu birowoozo ebibi. Genda obbe, genda oyende, genda okole bwoti, genda weetunde, genda byebyo ebirowoozo bya Sitaani. Kati kyolaba nti oba kitaawe kubanga yakutuma yakulagira olekise ebyo ebituufu okutta ekkubo ekyamu. Haleluya. Genda onywe omwenge, genda okole kino. Yakulagira oli mu mikono gye. Haleluya. Mukama waffe Yesu omulungi yeebaze. Muganda wange otambudde otya? Tugendagendako mu Genesis chapter 3 naye sigenda gisindika wano ndowooza. Chapter 3 verse esooka kansomewo ayina Bayibuli naawe osobola okusomawo. Genesis chapter 3. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bw'ayogera Katonda nti temulyanga ku muti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde
okugukwatako muleme okufa. Haleluya. Wulira omusaawe gumugamba omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe lwe mulizibuka amaaso. Haleluya. Haleluya. Olaba omusota guno guli omulimba we gwalimba omukazi. Omukazi yali akutte etteeka lya Mukama, ddaba waagenda okuweta ekkubadde ku ly'obulimba. Kubanga omusitaani yamulimba. Kubanga singa teyamulimba n'awuliriza ebigambo bye teyanditegedde nti Mukama yali abaganye okumanya bulungi na bubi. Kubanga ye Mukama yali abateredde mu mazima. Ayagala abakuumira mu mazima mu bulambula okufa obutaliiko kibi. Naye laba sitaani. Haleluya. Laba sitaani. Tugenda kwano mu kubikkulirwa. Kubikkulirwa chapter eya 21 verse 2 verse 8. Haleluya. Muganda wange otambudde otya mu bulimba. Kubikkulirwa chapter 21. Naye abatti n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okw'omubiri okwokubiri. Haleluya. Ate kano kavaasi kavuddeyo bulungi. Nabadde ngenda kukoma wali nga sikasomye nako. Haleluya. Mukama agambye naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa, owulidde abagwagwa, n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka omuliro n'akabiriiti. Muganda wange omugabo gwo gugenda kubeerawa? Mu nnyanja eyaka omuliro n'akabiriiti? Gugenda wa mukwano? Weetunulemu bakagulawundi, twetunulemu baganda bange. Tusaanide tweddeko, tusaanide tulekerawo bye tukola, tusaanide tutambulire mu kkubo lya Katonda. Bannange ekkubo lya Katonda linyuma, si lyangu naye linyuma bw'olituukiriza. Tugezeeko atirisiti. Nze ebiseera ebisinga mbeera awo ne neeyogeza nzekka ne ŋŋamba naye omuntu akoze atya okuba omutukuvu? Njeeruma ne neebuuza omutuukirivu n'omutukuvu kiriwo ekisooka. Mba neebasa endoota mbu omutuukirivu n'omutukuvu, kati nga bansomesa ekintu ekyo, kati kwe kuŋŋamba omuntu omulala kwe kuŋŋamba eddoboozi nti obutuukirivu bw'osooka n'olyoka obeera omutukuvu. Kubanga bw'otakola butuukirivu tosobola kubeera mutukuvu. Obutuukirivu bwe buluwa? Kwe kukola Mukama by'ayagala n'okyawa ebikolwa bya Sitaani, then n'otuukirira n'oba mutukuvu. Haleluya. Naye embeera awo ekintu kimbeera era ntya nnyo, era bwe nnimba bwe nti lunanga Mukama nsonyiwa, Mukama nsonyiwa, nga mpulira kinnumiriza. Haleluya. Nga mpulira kinnumiriza. Oba tugendeko mu Zabbuli bannange, wano nga mpulira wannyumidde nnyo. Zabbuli 31. Zabbuli 31. Zabbuli 31. Zabbuli 31 olunyiriri olw'omukaaga. 31. Nkyawa abo abalowooza
ebigambo eby'obulimba ebitaliimu naye neesiga Mukama naye neesiga Mukama n'asanyukanga n'ajaguzanga okusaasirako kubanga waliba ebibonoobono byange wamanya emmeeme yange mu kulaba ennaku. Haleluya. Naye ekibadde kikulu wano eno nti nkyawa abo Olunyiriri 6 nkyawa abo abalowooza ebigambo eby'obulimba ebitaliimu naye neesiga Mukama. Zabuli bw'ayogera, muganda wange gwe baani bw'okyaye oba gwe ky'omanyi okukyawa nti nakyaye oli omuwala nakyaye oli omulenzi wali okyayeeko abantu abakola eby'obulimba. Haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ndowooza tugenda kukomaawo naye twebaza Katonda olw'ekigambo kino. Twebaza Katonda era ne tumusaba emmeeme zaffe zigezeeko okuyaayaanira okukyawa ebibi tuve mu kkubo lya Sitaani kubanga Sitaani yajja kubba na kusikiriza. Talina kirungi n'ekimu kyatuleetamu kubanga Sitaani ndowooza laba ebikola byonna byakutta kuyiwa musaayi kwonoona bwenzi biki tubirabye bulungi nnyo. Haleluya. Mukama abanjagalire nga muwuliza ekigambo kino kibeereko omukyalo oba omwami kwe kituukako bambi kimuviiremu emmere ennungi kibeeko gwe kikolera nange kinkoledde bulungi oba kinkolere bulungi akibuulidde kikyuse emmeeme zaffe emyoyo gyaffe giveemu obulimba. Mukama Taata omulungi emyoyo gyaffe tukusaba ogitukuze Taata giveemu obulimba bwa Sitaani tutambulire mu kwagalako kubanga twetaaga obutukuvu bwo Mukama bwe tukolera bwokka Mukama Katonda omulungi tukwegayidde tukuze emitima gyaffe Mukama tukyawe ebibi tukyawe amakubo ga Sitaani. Taata omulungi waffe emyoyo gyaffe gijjule okwagala okwogera eby'amazima weegulumize Mukama byonna mbikusaba nga mpita mu mwana omu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.